It's a breaking news atera mawulire gatuleetera bingi nnyo. NBS wane wandiise nti eyali omutemu akubiddwa bannamagye nga mutemu atemulani yali atemulwani yabadde tebamunoonya nti Sobbi abadde ku musango nti bamunoonya wabula ono abadde mukozi wa gavumenti era nga one time yavaayo n'ayogera ebyama n'agamba nti waliwo abantu abamuyigga abaagala okubanga bamusuuza omukka omusu mbu bano baagala kumubbako ettaka lye. Byali bigambo bya mwana mulenzi Sobbi omugenzi olunaku olwaleero gwe tuyinza okugamba nti mugenzi kubanga ye bamaze okubanga bamwejjirawo. Bino His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwani byatugamba ndi tukolera abasajja abo n'abasajja tebatwagala. Abasajja basobola otujjawo, abasajja basobola okutta essaawa yonna. Kakati lunaku olwaleero Sobbi mu mazima ng'amaze okutta bannayuganda, ng'amaze okutta abantu, ng'alese abantu nga bamulekwa, ng'asse abaana b'eggwanga batalina musango, naye essaawa zino munnange gaakaaba gaakomba. Sobbi bwe batyo bwe bakimukoze era ebibye muganda wange ngenda okugamba nti byo biwedde, takyalina kyazza, tewakyali kyetuzza. Sobbi tukugamba bye bye, mukama akulamule akwanirize n'ekisa, tewali gwe tusalira musango naye kye tuyinza okugamba nti mukama akwanirize n'ekisa era omwoyo gwo agusonyiwe ebyagusobako oba biki oba bimeka. Nenga kye tuyinza okugamba era sa breaking news baganda bange ge mawulire agaliwo ku internet olunaku olwaleero agasaanikidde eggwanga buli omu gazze okwogerako. Kyagala oneegatteko ate tulabe mukwano gwaffe ono n'owamutwe ng'ayogera ku ngeri Sobbi ono gye yatulugunyamu bannayuganda era gye yaliisa akakanja bannayuganda. Ye Sobbi yani ye Sobbi abadde munywanyi wa Museveni 2020 ng'era ate ayambala na butishaati Museveni tova ku layini kati ate oba wati wentirongo getufunawo getwawulire genjagala obbawa buli muntu amwogerako lulwe nenga Sobbi teyabadde musajja mulungi akafunawo bwana padde abantu naye bamaze ne bamutemula. Omanya nti naye bw'atyo bajja okumutemula, omanya naye bw'atyo bajja okugenda Sobbi ate batugambe nti kitalo nnyo, ate batugambe eggwanga liswaliddwa, kati batugambe tutya ddala baganda bange abaliko mwenna abawuliriza mwagala tugambe tutya kitalo nnyo, tusaaliddwa nnyo oba tunyoloddwa nnyo. Ddala nange sinnakimanya ki kye tuyinza okwogera naye nga baganda bange kyenyinza obbagamba nti byebyo Sobbi ye bamaze okubanga bamuggyawo. Wetwogera kakati omulambo gwa Sobbi gwo gumaze okuba nga gugwa kakati oba kyekiddako mukwano gwange nze naawe gwe nange teri amanyi kiddako nenga byebyo Sobbi ye agenze bye bye Sobbi wagamba wati omulamuzi kagezi wagamba obadde mutta abantu ne bakuba obutayimbwa okalyanga kaddadda. Yes getufunawo getwakafunawo bwana Padde Sserunjo gyamanyikiddwa nga Sobbi the serial killer oyo abadde omukozi wa NRM okubazannyira emizannyo gyabwe emikyamu naye yennyini nga yeewaako obujulizi nga wali serial killer nga bwakolagana ne poliisi era muzze mumulaba emirundi mingi nnyo ng'avayo n'akabinja ke lumu era bayimirirako ne bagamba bannayuganda Ssekukkulu bagenda ggirya bulungi kubanga babakkiriza teri agenda kukwatibwako oba muntegedde bulungi. Kakati nono omukulu afiiridde ku mulimu nga Balubu kigambibwa mbu yabadde akuŋŋaanyiza gurupu emu nga bagenze Maddu Gombe eyo nga bagenze sengula abantu ku ttaka waliwo omugagga yabadde amusasudde. Bino bikolebwa nnyo abavubuka bangi bali mu sitaawo tebalina byakola nnyo naye nga bakakole bakolamu ko bangi babatwala mu ddiiru zino. So kigambibwa akoleddwako kamuubu akamaanyi ennyo era nattibwa. So fageko getufunawo luno omukulu amanyikiddwa ennyo yatambulako naffe ng'atutambulirako nnyo mu kampeyini bwe twali ehoima saizi z'ehoima eyo baali baagala kufuna kulaba babaako n'embeera gye bateekawo naye sofa byebyo geego ge twakafunawo geegaagaliwo. Ekifaananyi tetulina bwe tukiteeka wano olwa graphics naye nga Padde Sserunjo gi munjukire bulungi nnyo mu biseera bya Kaka mu biseera bya Kayibula musajja ono muzibu nnyo era be bamu ku babadde bamaninga tocha chambers tocha zimuyita safe houses
afiiridde ku mulimu nga balubu getufunawo getwakafunawo bwana Pade Sserunjogi amanyikiddwa nga Sobbi the serial killer oyo abadde omukozi wa NRM okubazannyira emizannyo gyabwe emikyamu naye yennyini nga yeewaako obujulizi nga wali serial killer nga bwakolagana ne poliisi era muzze mumulaba emirundi mingi nnyo ng'avayo n'akabinja ke lumu era bayimirirako ne bagamba bannayuganda Ssekukkulu bagenda ggirya bulungi kubanga babakkiriza teri agenda kukwatibwako oba muntegedde bulungi kakati noono omukulu afiiridde ku mulimu nga balubu kigambibwa mbu yabadde akuŋŋaanyiza gurupu emu nga bagenze Maddu Gombe eyo nga bagenze sengula abantu ku ttaka waliwo omugagga yabadde amusasudde bino bikolebwa nnyo abavubuka bangi bali mu sitaawo tebalina byakola nnyo naye nga bakakole bakolamuko bangi babatwala mu ddiiru zino so kigambibwa akoleddwako kamuubu akamaanyi ennyo era nattibwa so fageeko getufunawo luno omukulu amanyikiddwa ennyo yatambulako naffe ng'atutambulirako nnyo mu kampeyini bwe twali e Hoima sides z'e Hoima eyo baali baagala kulaba babaako n'embeera gye bateekawo naye sofa byebyo geego ge twakafunawo geego agaliwo ekifaananyi tetulina bwe tukiteeka wano olwa graphics naye nga Pade Sserunjogi munjukire bulungi nnyo mu biseera bya kkaka mu biseera bya kayibula musajja ono muzibu nnyo era be bamu ku babadde bamaninga torture chambers zimuyita safe houses afiiridde ku mulimu nga balubu ebisingawo katubiri byebyo nno baganda bange mwami Sobbi afiiridde ku mulimu kati oba tugambe nti mukama amusonyiwa ebyamusobako oba omuntu agambe ki omuntu ddala lwaki mumuggyako mumunoonyeza byalina okwogera omuntu mwagala tujjamu ebigambo tugambe ddala ani ayinza okuba nga se Sobbi era nga lwaki Sobbi abeera attibwa waliwo wano omwana wandiise n'agamba Merry Christmas and Happy New Year mbukitatta naawe oluba olujja bigambo by'abaana bano baana babireeta babiyiwa oluyiwa gwanga mujje Merry Christmas Happy New Year kirabo kye batuwadde kyakutta Sobbi nyo bigambo bingi baana mwe muyina ebigambo baana mwe musala ebigambo naye nga bambi temusala bigambo omuntu ono yabonyabutuddeko mu buntu humanity omuntu ono yabonyabonya nnyo abantu banange omuntu yenna akoze ku bannayuganda obutugumbuzi akoze ku bannayuganda effujjo bwafa tukyanyuke nze nange ekyo nakikkiriza niteekawo omuntu yenna ali ku baana b'abantu bali mu batta bwafa embuutu zivuge banange Sobbi nawadde watuvayo n'otugamba nti nno nti simanyanga walokose simanyanga tokyali biki simanyanga biki tebikyatukwatako ffe tubagambye nti omuntu yenna ayina ebigendererwa ebirala nga si bya bannayuganda ng'era atulugunya bannayuganda ngatta bannayuganda twongera obbajjukiza nti ffe we are here to celebrate tetulina gwe tugenda kuttira ku liiso era baganda baffe emikwano gyaffe tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala